okuterera kwayo kujja kutuuka nga abali mu buyinza ssaawa zino nga bavuddemu kakati ebintu byonna ebiraga ameefuga nameka ojjukira musange ekyasooka ekya opposition nga ndi minisita avunaanyizibwa ku mawulire n'okulwanyisa obukenuzi nina ekiwandiiko kye nanjulira parliament nga ngisaba nti ensimbi ze tukozesa mu kusaasaanya ku mikolo egyo nga independence tuzikolemu ebintu ebirala ebiyinza okugasa bannayuganda gamba ng'okussa amalwaliro oba mu masomero oba ensonga nenyini independence bw'ogira bwogenda okulaba nga ttiimu eziriko ate za kibiina kimu nga tewali bwetwaze nga tewali nsonga lwaki nange nandibadde nkola ki njegattako kubanga abali mu buyinza ssaawa zino baalemu okutegeera nti ennaku ng'ezo zandibadde z'abannayuganda bonna zandibadde za kwefumiitiriza ku biki uganda byandibadde etuuseeko mu meefuga ekitali kituufu ate nga bwe mwakiraba tebeefumiitiriza bayogedde ku bingi olugendo bwe lutambudde olw'emyaka 62 babyogeddeko babyogeddeko okwogera ku kintu n'okukyefumiitirizaako n'okukola okutuuka ku biruubirirwa ebyo byanjawulo kakati nze mpulira nnyo emboozi eyogerwako okuzimba amakolero kati olwaleero nze mukakiiko ak'ebisuubizo bya gavumenti ekimu ku bisuubizo bye tuli mu kulondoola kyekisuubizo ky'okuteekawo amakolero wa industrial parks mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ng'ekisuubizo kyakolebwa mu mwaka 2021-2023 ogw'ebyensimbi naye weesanga ng'oba oliawo singa ekyo kikolebwa wandibadde waliwo emirimu egifuniddwa naye twagenza okuzuula leero ekiwandiiko minisita kyaleese ekisooka ekisuubizo kirimu amakolero ago ba industrial parks ezo 23 ekiwandiika kireese ng'agamba 25 bwe tugenza okyekenneenya nga mulimu 41 bwe tugenza okuzeekenneenya nga waliwo ze boogerako nti nno bazikola nga zaaliwo dda bwe kaweeri ogimanyi ova mu Greater Mubende nganda kyogamba kaweeri kofi togimanyi kati omuntu ayinza okulimba nti naye bagitaddewo oluvannyuma lwa 2021 eruddewo kakati ebintu ebyo nabo bitunuulira tolinawo olabira bwetwaze kituufu nti twetaaga okunyweza obusuubuzi n'amawanga amalala eggwanga lisobole okukula naye tuyinza kugaba walala nga tonnagabawo kubanga obusuubuzi tebuyinza kutandikira mu bbanga era enguudo ezituuka mu mawanga ago teziyinza kutandikira mu bbanga enguudo ezo oba amakubo agagogerwako galina kutandikira mu Uganda amakubo mangi nnyo mabi mu Uganda naye bw'obanga oyagala okuyunga Uganda ku mawanga amalala ekyo kigendererwa si kibirameka nedda naye nga tonnaba kuyunga Uganda ku gali amalala ogenda kugatta luguudo ki oluva wano lutuuke mu Central African Republic mutugamba nti zaakolwa ebbalibbali baani ababagamba mu ababaka batambulako ebyo bye ndi mu kugamba ekirungi babaka bokasi be batambula ate bannayuganda nabo balina okulekeraawo okwebuzaabuza nga ggwe era meka ate ng'oli munnamawulire ekinkoze obulungi nti yakuliza puroguramu eno ova mu kitundu gyenva ova mu kitundu gyenkola ki gyenva kogambe bugambi nti oyise wano genda Mubende olwawo lwali luwedde bakyalukola kakati bw'obanga tonnamaliriza za wano kubanga okugatta Uganda ku ndala walina okubanga zina we zitandikira ekyandibadde kikolebwa kwe kusooka okutereza eziri mu Uganda olyoke oziyunge bulungi ku mawanga amalala olw'ensonga katugambe obusuubuzi oyagala kutundayo mmwanyi kitegeeza omusuubuzi ali ebusujju ng'alima mmwanyi oba omusuubuzi ali essekanyonyi ng'alima mmwanyi oluguudo lwayitako olwayisaako emmwanyi ze lulina okuba nga lulungi olyoke olugatta eri gy'oyagala emmwanyi zikole ki zituuke oba ebyobusuubuzi nga oyagala bive mu Central African Republic birina okutuuka wano nga birina bigenda okuyita kitegeeza nti sooka okole ku ziri wano olyoke oziyunge bulungi ku ziri z'oyogerako toyinza kuzigatta bugasi kuva mu bbanga nti oba toyinza kugamba nti ezawano zibeere za binnya ate okuleka weretteeri kyogamba buli wamu enguudo nfu mu Uganda era oyogedde bulungi enguudo embi zisinga kubeera wano mu makati ga Uganda wano mu Central mu Buganda ezisinga obuliwo eziri kyekyamazima kubanga nze ndi ku bukiiko bwa palamenti tutambula tugenda mu bitundu by'eggwanga ebirala era osanga ngaeyo mambuka nga bataddeko ne muwogo naye nga kawerette naye nga bataddeko muwogo nga tebalina
bye bayisaako naye ate wano waliwo amatooke waliwo eri ekasanda waliyo goldi waliyo emmwanyi naye enguudo zonfu kyoyogedde kituufu si buli wamu nti mbi naye waliwo mu bitundu nga Central Uganda ng'enguudo zombi kitegeeza zinatuyunga ku bali zo nnungi tekisoboka kuba nti kyogamba nti Central yo ewali embi kyogamba nti yo teyegatta ku Uganda endala ku bitundu bya Uganda ebirala nkugambye nti Uganda yonna olina ogiconnectinga olyoka ogigatte ku mawanga amalala. Omubaka Kakozi. First of all, Council, can you take clarification mwenyinaze nti Uganda boba olowooza kukola integration osooka enguudo zonna weziri mu Uganda naye walowooza owenkizo ku ndala wetunyumiridde mu Uganda today okuva boda ku boda endala enguudo zonna namu boda ku boda enguudo zonna namu kitegeeza ki that means oyina accessibility okugenda mu nsi endala olwandibadde lusigadde luno lwa mutukula kyotera mutukula baluzeemu naye oluguudo okuva wano kati ogende e Rwanda oluguudo lwonna lukola ova wano ogende onimule mu Arua olwo lugule ova wano ogende e Busia olwononese Namange awo nalwo baluddamu that means infrastructure gyokola ekugatta ku mawanga amalala eri ova ku boda n'ogenda ku boda kati osobola okuconnectinga n'amawanga amalala enguudo zagambako zino yes ez'omunda mulimu feeder roads ne trunk roads zotasobola zokuleka kubanga zo kati already president yabadde agamba nti olwaleero mu global economy gye tulimu bw'obeera ne bloka n'amawanga kati tuli mu East African Community we Uganda oyagala ki oyagala main roads trunk roads ezikutuuka katale Parliament ye 10 yayise ensimbi obukadde bwa dollars za America 30 muzawo buli $65.9 million 65.9 million bwe bumbye obusuka mu 10 wakati kubisa ziri meka 200 Uganda shillings buli mu bikome bitano kompi no it's about 240 billion Uganda shillings kuliko ezo 65.9 those are $1 million which is 240 billion Uganda shillings kakati naye jukira waliwo ne Rwanda which was $37 million ensimbi zino zaali newule gavumenti ya Uganda neziwayo kuzimba enguudo mu anti intention yayo you buli lwokola ekintu ekireeta amagoba oteeka okukiteeka mu ssente kati issue eyo in fact bweyajja mu parliament twali tuganye n'okugiyisa kati ababazi b'ebitabo ne batugamba no oteeka okumanya lwaki obukozi because oteeka okumanya internal rate of return bagiyita internal rate of return bwebakola oluguudo onoza ssente mmeka mu mwaka bw'oba owola ssente omanye zinaleeta ssente mmeka olwaggula oluguudo olwo okuva Goma oluventoloko ne lwambuka mu Arua oluguudo lunene nnyo in fact abasinga balukozesa abasinga b'ebyamaguzi bwe baggulawo oluguudo olwo ekikubo kyakyuka nekigenda Arua lwaki nti abantu abayitaga basic needs abali ku Western Congo fe Western side yaffe bo Eastern Congo oyina market y'abantu 1,40,000 almost bagala kwenkana Uganda naye tebalina mifaliso tebalina plastic tebalina sabuni tebalina munyu tebalina gwe neighbor mulirwana owulira mulirwana okwaccessinga akatale ako oyina kusala magezi ki okuzimbayo oluguudo oteeka okufacilitatinga nga kati China bwekola China in Africa influences the infrastructure development lwansonga nti ebintu byonna bye baleeta ebikwatagana mu Africa wano bye tukozesa bafuna amagoba mangi nnyo nga bafunye akatale k'ebintu byabwe njagala ogobere singa obadde ogoberera mu nyingiza y'ebintu kati bukya tuyingira mu East African Community Integration ebintu byonna ebisinga ebikolebwa mu factory za Uganda oba ensuubulagana y'amawanga agagenze mu mukago gasinga ebintu byetu importing singa alabye financial year background to the budget yawedde ebitundu byonna tufuna ebintu mu intra trade ebyenkanakane ebitundu 910 naye byonna
bw'ogatta importation eva ebweru nitukola export. East African Community yatuddeko ebitundu 55 ku 8. Kitegeeza nti akatale kaliriyo gwe bw'oba otadde efacility kiringa monookola investment mu kintu naye ng'oteeka okumanya nti ogenda kufuna imaka. Target kasita President Museveni yakola agreement ne amagye agawana ne baga nti side eno eya Congo gitulekere tuteeke eddembe. Era kati kyatawaanya East African Community ye non-tariff barriers. Abantu obutabakkiriza kutambula bulungi. Obutakkiriza kugakubodo okusala ensalo nga bonoogenda Kenya matatu galeeta ebyo byokka bye bikyasibye intra-trade eri mu East African Community. Nali mu Pan-African Parliament ng'ekyo kyogambye era President ekyamuleseza wano. One of the reason nali mu Pan-African Parliament nga tukiika n'abantu abava mu Central Africa naye nga balina ennyonyi emu okuva mu Central Africa omala kudda France balina ennyonyi emu Air France nodda Addis Ababa n'olyoka ojja South Africa Pretoria gye twakiikanga. Kati ababaka ne batugamba ne batwegayirira ne bagamba naye gana amawanga agaliraanaganye ffe tulina ebintu bye tulaakinga tubadde mu ntalo tulimu eggwanga ddene nnyo naye tetusobola kusalawo magezi kuleeta kisaawe kiri kumpi oba mu Arua oba ntukolawo infrastructure. Kati njaga okulaga nti Kenya bwe yamanya ekyo yo yakola straight. Kati omanyi nti olina oluguudo oluva Kenya ne lutuuka Addis Ababa nga togendedde mu nnyonyi. Kati strategically oteeka okubeera nga oluwooza oba okuleeta ebyenkulaakulana bireetebwa mu nsi yo. Kyova it's very strategic nti ensi zino ezitannaba kugaba kufuna byabufuzi oba kufuna security emala oba stability kati opportunity 81 up to 85 Kenya kyeyakola bwe twabeera mu mbeera embi yakola factories ng'ezireeta Kisumu nga zonna zitajetingawo Uganda omunyu bia everything. Kakati ffe bwe tubeera tufunye eddembe ku budde buno naye ate nga tulaba naffe abatannaba kwetereeza kati kino kyekiseera okutajetinga that group. Kati kiseera okutajetinga that group kubala bw'ogenda okubala economics yonna mu statistics kibeera kibalo ogenda kufuna muki nkola kino ogenda kufuna muki. So nze ndowooza nti kati ne bw'ogenda kati olwaleero omwaka guno n'ogenda okubala ebintu ebiyingirawo ku side eno y'Ekongo kweyo side eno nga kwaba bino n'aluwa. One time I got shocked. Nagenda okuziika omukyala ono eyadduka ku lwa corruption NSS bakoko bakolo kumpi Arua eriraanye boda ya Congo era abantu abasinga okuziika bava ku boda. Kati bwabeerawo akatale awo nga kakyali virgin oba tuyite nga tikannakolebwa nga kakyali kapya. In fact one of the reasons ensi emu eyali etuggalidde bwe twaggulawo opening eyo manya nti ebintu byonna ebyali bisiddwa nga tebigenda byatambula era otwogera wano mbalala Coca-Cola yali eggaddewo olwedde eyaggulawo plant etwalayo eyagundi eno eyali emisumaali roofings yagazibwa kati ebintu byonna babijjaawo ne babisindika ali eggoba nebyambuka. Ndowooza nti tulina kati economy nga bwetambula egenda kutambula na mikago ku nsonga y'emu eyo yennyini oluguudo lwa standard gauge railway oluguudo lugali omuko luyunga mangu okuva Kenya lujje luyunge Uganda tugende tuyunge ku South Sudan tuyunge ne Rwanda lutuuseewa no terunaba lwa nsonga nabe ekifaananyi ekyamu n'emikwano gyaffe. Kenya yazimba Kenya yakoma Nairobi tenaleeta Naivasha agreement eyo twagituna mu East African Community nga sente zebalina okulukosa kuba yali esiginga ensi za East African Community zonna zeegasi naye nga buli omu alina okukola paati otuuke mu nsi endala mu paati endala. Kati Kenya yakoma ki Nairobi tebanasindika kusindika Naivasha. Neffe internally situgaana nti abantu transport kati nga gye baga nti yagguddewo genda emikono okureducinga congestion leero yatandise okukola. Lambeka njagala tusuubire nti namba ate baliranwa baffe Rwanda yakolako anti agreement yali nti ova mu nsi emu n'otuuka ku boda anti buli omu azimba wuwe no ne bw'oba ozimbawo ate kati wabeerawo party nga kuba sente yali awola yali omu yagamba tukole infrastructure
sente it was around $8.8 trillion nga bagatusooka ne Kenya ebintu gye biva bituuke ku boda emalaba bweyongere tuwongere Uganda eyitemu etuse ku boda Rwanda ne Rwanda eyongere tuse ku Burundi basobole okwakisesinga katale kaki naye kye baakoze kyovola nti wano Uganda bwe yalaba nti amakubo agamu bwegasibwa bagudde kati baguddewo ate oluguudo olulala olusala okuva ne bwe batoyise Rwanda oyita Kikagati n'oyingira Tanzania n'oyingira Burundi so infrastructure yonna bwe otunuulira ku economy bwe zitambuliza amawanga omukago oba otajetinga maketi yaako era osala magezi kyokulaba nti okatajetinga nga bala tebanakola awuliza CBS. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musiza munyala Mukama Katonda wa kitiibwa. President bwe yabadde e Busia ebigambo bibadde bingi ku nsonga z'oluguudo olwa standard gauge railway lwatongozebwa 2014 n'okutuusa olwali lubadde lukyali awo naye yagambye nti ensimbi zaalabise ne contractor omutaki bamufunye emirimu gitandike ndowooza bannayuganda eza internally ezitambuza wano kuva Malaba mpaka Kampala olwawa nanti kyetugamba ndowooza bannayuganda essuubi likomyewo ku standard gauge railway nzize mbawuliriza kyamunkwatidde tulekobaawo ku roundabout nzeewo essaawa namba abakkiriza tulibamukisa naye abagenda saidi zendeeba simanyi diribanavaawo naye nsonyiwa nga sinakuddamu kintu ekyo leke kubeera wamputto nze ndowooza nsonyiwa mwamiramika okutunuulira obwetwaze mu kwogera kwa Museveni nekyombuza nja kiddamu n'oluvannyuma tubeera tukkiriza Museveni okututeerawo emboozi n'atujja ku bwetwaze omuntu okimanyi bulungi osanga oli nga omwami n'omukyala baawukanye naye ng'omwami sente aziina kati saawa zino mu kooti waliyo omusango gwa Katanga baali bagagga nga basuubula ne defensi nga bagagga bazibu naye omukyala ali mu kooti bamuvunaana kutta bbaawe sipiika eyafa Jacob Oulanyah yali mu kooti nga yawukana ne mukyala we oba ne maawe naye yasibira mu kooti Museveni atujja ku bwetwaze n'ebigendererwa byabwo n'atukubaganyisa ebirowoozo ku standard gauge railway nga bwagenda okuzimba enguudo mu Central African Republic n'ewalala. Nze mukulu wange mutabani wa Jingano mukulu Umar Muti mukyala we ne neighbor waffe naye nga tewa Luganda aje yasikasujja beewoka abakyala abo babiri abaali basomera e Masaka mu ssomero lya Hill Road ng'essomero lisomerwamu baana b'Abayindi ng'omuddugavu tasobola kulisomeramu era mu Masaka bakugamba in fact Amini agenda okugabira abantu agobya Abayindi nga bw'ogenda ku nguudo z'omu Masaka Edward Avenue n'endala buli wamu wajjuddewo Bayindi n'Abazungu kyekyali ne mu Kampala kyobola abaga nti yagoba Abayindi ebyenfuna ne bifa abo ne bayingira amaduuka abantu abaali ennyo mu kulwanirira obwetwaze baali balwanirira nnyo ebyenfuna kiba kirungi okudisikasinga standard gauge railway naye olwaleero tutuukidde ku meefuga g'62 ng'abasuubuzi ensonga ze bawa mu Kampala okwekalakaasa mulimu n'Abachina era olaba baguddewo China City abantu bonna nze nalitakaawo erugogo nga na military yekuuma abantu bagenda mu Bachina gye basuubira okugula ebintu ebya layisi so nze ndowooza nti ensonga ezaali zaagazisa abantu okwefuga omwali kati bw'otunula Katonga awo ojje Katonga ku ofiisi yaffe ya PFF
olwo abachina ogula abazimba kizibu kituse ku kalina kati ya 24 naye ku mulyango osanga ko UPDF na poliisi ekibuga kiddayo mukono gy'abachina n'abayindi bw'ojja Najera olwo wali mu Kampala olwo naali ekira Najera kati abazimba apartment kulambirawo wonna ne bazitunda bayindi si musango twagala ba investor bajje wano naye ebyenfuna bya Uganda nga Shadow Minister of Finance mu report gye wa Parliament nga government etugamba nti tubanjiwe ebbanja olwaleero nga Uganda trillion 9.7 naye ng'etugamba nti ku ezo trillion 4 twazeewola mu Uganda munda era ng'oli awuliriza alaba nga abazeewola mu Uganda munda naye ku banka ze tuyina mu Uganda 26 banka 20 zeebweru mbadde nkuulira wenzigira wano nga abamasimu balanga omupiira kampani eya Uganda eya simu eya UTL Museveni yasanga ekola nze nakula nga tuli ku Edward Avenue Masaka wajinganda inawe edduuka ng'oyinza okuba oli muto nga tulina ekisimu kyaffe kino ekyokunyola wateekangamu engalo bwoti n'onyola twa ne daily weight n'onyola okuba nga tukozesa simu za Uganda olwaleero Museveni ne baddira kampani y'essimu ya Uganda ne bagitta ne tufuna ey'aba South Africa MTN UTL yagulwa abayindi Airtel amakampani g'amasimu ge gasinga bizinesi esinga okunganya sente buli ddakiika era bonaate amasimu wano batandika kuba nga MTN eyingiza sente ne Airtel eya Uganda Museveni n'agitta n'aleeta ez'ebweru nkuwulidde wano ng'otandika ng'oyogera ku mawulire n'oyogera ku kiteezi bagikwasiza Nagana abaali balwanira obwetwaze tebalwanira nga standard gauge leero kubanga we balwanira obwetwaze abazungu baali bazimba Uganda leero ng'ekola ng'etambula nali njogera n'owekitiibwa Joseph Katikkiro eyawummula Joseph Mulonye Mulise Mwoge namusanga ewuwe ekinoni n'angamba yali ava Tanzania gyali asomera nga gavumenti wano nkambwe nnyo erwanyisa abantu gavumenti bwe yali yobote n'angamba nagula tiketi 3 nagula tiketi ey'ennyonyi n'engula n'egaali y'omukka ng'egaali y'omukka eva Tanzania n'etuuka wano naye nempita ate ku kkubo nga abanidde abalabye nga nguze so egaali y'omukka yali ekola mu bisera y'obufuzi by'amatwale ng'ekola negenda epakwa kinegenda wa kyatunuulira standard gigejereerwe enguudo z'egaali y'omukka zaaliwo ne ku bafuzi b'amatwale nga ziyunga n'amalwaliro nga weegali n'amasomero nagendako buddo batandika 1902 gano gonna amasomero g'oluyagayaazi agamaanyi namagunga nabisumisa gonna gatandika mu biseera by'abafuzi b'amatwale naye nga bannayuganda balwana beefuge balekeraawo okujoogebwa omuyindi yajja n'omuzungu nga ono yali mu bizinensi oli yali mu bukulembeze kati Museveni mu bukujjukujju bwe lwagenda kumwefuga ng'atuuza ku standard gegirebwe ng'atuuza ku nguudo ng'atuuza ku ki kinatandisa nenyoga nti omuntu asobola okubeera muwalawo n'afumba oliawo nga dduseeni ng'omusajja mugagga nga talaga akolera mu bufumbo bwa ngwala bwa migere kati Museveni tetugenda kubanga emyaka 62 kyanga tufuna obwetwaze Museveni yakatufugako 39 twadde Dr. Besigye Gulu Katonga ng'atuyitiramu kuba ye independence yamusanga nga wali muzaale mwaka guno emyaka 69 agisingawo katono obukulu n'atuzzaayo ebintu gye byaba ne wetuli olwaleero bw'oba okyatta abannayuganda n'ojja ku TV Museveni yajja n'agamba oyo baamutidde wali ewayisi oyo baamuse ono basajja okyasiba abaana b'abantu bali mu makomera nga tunakwagala connectinga
Central African Republic. Aba PFF tulina abaana 36 bali mu komera babasanga Kenya bagenze mu semina. Bwite kakoza yogera integration. Nyantu wena yali nze nagamba nga nsome ebijaba ezirabe watu wange bikwate. Nyingi ekimuntu manchi kitegeeza. Duyufuna lukera nora hibuku no soma kati no vao nenga newerabira yoko sentence emu bakulaba osirisi. Kubanga watukute bukwasi integration ya mugaso kingo kyagende Kenya no kidnapping y'abantu bayita n'okuba mukola n'abakyajinga terrorism. Tunono kyo independence butukiriza Museveni n'atuteekerawo agenda yaayo n'atudiscuss in the standard gauge leero n'atuteeka mu ngudo z'agenda okukola n'atubuulira economy abafuzi b'amatwale bagibeeramu yali ekola akumayanja omugenzi omu ku abo abaaliwo nga balwanira independence yang'abo baabanga bava e Makerere abayizi nga Toyota company nga abaana b'emaki bagula motoka mpya brand new tuzije Japan nga bakagivuga kilomita 600 n'okuba ne mukolo n'oga nti eno baleti bagivuze funye mpya nga kagivuga kilomita 600 bali bazivuganga ku zero bajja kukaveera company ezitunda amayumba nga zigenda Makerere abaana ne banafuluma olwaleero tuli mu mizigo tuluddawa so n'olwekyo obwetwaze abantu baali balwanirira bwali bwa kusibwamu kitiibwa ng'abantu freedom bino ebirala niyo byali badde nga weebiri bibanga omuntu adduka mu bufumbo naye ng'omusajja buli kimu omukyala kye yali dreaminze gyekiri olwayo twabadde tuli mu kooti kati Museveni tena njawulo na bufumbo bwa Katanga bwe mubeeramu nga omukyala bamuteebereza nti yeyasse bbaawe bwe bufumbo bwa Uganda era kati Museveni singa constitution tetugaana kumuwaabira singa ali mu kooti nga tumuvunaana kutta bannayuganda kubalwaza kubafuula baavu kukola ki census gye baakoze bo bennyini National Population Bureau of Statistics ng'ekugamba nti abantu ebitundu 6 bakyayimiriddewo ku nkumbi n'alima ettooke n'alira erifiiseewo n'alitunda abantu ebitundu 9 ku buli 10 eby'abannayuganda bawangaala bulamu obululi tayinonabunzali po omwiru ng'ebyenfuna bya Uganda abantu biri mu mikono gy'abantu kakadde kamu ate nga n'akakadde kamu kuliko emitwalo 10 be bagagga abavundu abasigadde muliwo ku lwakusaasana nti kati ku budget gye tukoze tugenda kubawaako PDM mugende mugabane nobawulira badde mbawulira wano ku CPS twebaza mwatu wakakadde ogwanga ng'ebyo tugendeko kwebaza gavumenti yakajjawa Museveni temumanyi nti no sena zisolooza mumu n'ogula sabuni n'akusoloozaako omusolo n'akomyawo akakadde so n'olwekyo standard gauge leero gigendako naye yennyini ekulaga embeera mwe tuli ekisaawe Entebbe kyazimbiddwa Abachina abagenda okuzimba standard gauge leero Abachina be bateekamu sente abatake bajje bazimbe naye nga sente z'Abachina era ekyali kitulwisizza nga Kenya bwe yazimba n'etuuka Nairobi baavaako kono maaso eno gye bateeka port teyatuuka tebaagala kuzimba railway kugijja mu Kenya munda kugituusa ku nsalo ne Uganda nga wagaa nti balinawo nnyo kyamaguzi awo kigye bazimbye kubanga Kenya yasaasaanya almost billioni za $3 era mu kiseera kya Uhuru Kenyatta obuzibu yasooka okufuna ng'agamba nti abajje ebyamaguzi mwenna e Mombasa teeka mwena bileti yakugalira muka asobole okufunamu sente ensasula ebbanja ku biseera bya Ruto kati yeyabidiriza nanga nti abalole buli omu osobola okuleeta aleetera ku lole leeta aleetera kuno leetereko kati Kenya yali yagaana nti yo tejja kuzimba kuva wali kutuusa wano kati nga China gadde sobola kuwola Uganda sente kuzimba kuva ku border kuleeta Kampala ng'ate wali weyegattira ku Kenya tebanakuzimba simanyi oba ekyo bakimaliriza naye olwaleero njagala otunuulire China kati etubanja biliyoni za $, ezisukka 4 yensi twewola mu nsi ne twewola ne mu bitongole yensi esinga okutuwola sente Omuchina
era nga bwobalaba ntasaasira sente zetwewola mu bazungu mu World Bank mu IMF baali batusonyiyeko n'amabanja 1992 naye mu China kyova olaba nti kati bajeti ya Uganda Dr. Rosi kyadagaa nga tuli ekatongeku sente zetusolooza ez'omusolo mu Uganda ziri trillioni 32 naye amabanja ag'okusasula gali 34 Besigye nga tugandi mwe ba MPs Museveni n'abantu abalala kati n'okubasasula twewola bwewozi okubawa omusaala tubawera ku sente neewoli nga ebanka zetwewolamu eziri wano zeebweru so obwetwaze abantu bwe baali baagala bafunemu eddembe tebalifunye n'ebyenfuna tebiteredde tuli ku buyunike bwa Museveni na famire ye era bwe yagenze e Busia byatuuseeyo n'aganjagala nnyo okwebaza muwoozi ono atereezeza paleedi z'amagi ng'ekyo ye kyalabi kyekiruma abantu mutabani wegenda kutereeza paleedi z'amagi zimunyumire tebabijjaawo wabula economic sustainability ebeerako ne conditions ezireetera ekintu okukyuka mu shepe gyekibaddemu ekisooka oteeka okubeera ne political stability ekyokubiri external factors ezinfluencinga ebintu ebyo okukyuka zaali ki yes honorable Semujunga nagambye yes byaliwo naye mu budde ki tosobola kuŋŋamba nti okuva 1962 mwafuna problems mu gavumenti ez'okutuuka 69 noddako nozaako Amini nozaako olutalo lw'Obote okutuuka mu 86 emyaka 3 zafuga emyaka 2 wabaddewo olutalo lw'engulu nga n'ensi yennyini mwe tuli abantu bennanonera kubeera free. In fact akatabo akamu aka corporate governance and economic stability akajere ne Kevin Scholes economy yensi teyetengerera ebeerako ne factors ezigireetera ekizibu oba okuginunula. Kakati njaga kubulya mu 1993 nga bonna abafuzi abamatwa ababaddewo economy yo yali efaanana etya, ebinyingizayo byali bifaanana bitya, era walina factories meka by then. Kyovola nti privatization yajja mu 1993 yali New World Order ya Ronald Reagan ne Margaret Thatcher. Nga ogenda okwewola ssente kuliko conditions osobola okuzzaayo byonna ebyonoonese. Twange nsaagala oŋŋambe nti twasanga leero mu 86 yali ekola nga akaseesererudda zaali zaafadde olw'entalo lwali bibeerawo. Kakati ebintu ebikukwatagana ebyenfuna si byangu controlling na America kati tudde we twogerera eri highly indebted to China. So si kintu kyangu ebintu byeconomics si kintu kyangu ubeerako nakyo calamity. Njagala okulaba ani yali amanyi nti covid yayinza okujja mu 2018 n'akosa ensi yonna. Tekisoboka ko so olina okumanya factors ezigenda affectinga buli kintu n'okimanya nti ddala bwemubeera economy tebeera kaseerezi buli lunaku era kyova olabaga nti we control tebagamba twagisucceeding. n'Amerika kati emaze emyaka 2 tefunanga ntalo naye kati nabo bakyali mu control y'economy. Ebina by'obugasi byaliwo ziwamala union newala nyingi zaaliwo anti ne bifo mu ligimu zenkadde byafiira mu nkadde simu ya mwenu. No unions kasita baleeta privatization ngamba unions ne unions zonna zaafa byafiira mu nkadde simu ya mwenu. No zonna zaaliwo entalo baali basobola batya okukola. Oyakungamba nti Gundi Masaka Growers Union yali ekola ng'aliwo olutalo yali ekola Masaka sikakoza byobuuzo nga yavudde mu ggulu n'ogwa wano. Anti kankubuulire Museveni first of all Museveni bw'atuuka e Masaka ebimu ku byamukwasa Gerald Sendawula that's okay nebiri mu maaso kwali kutunda mwanyi za cooperative. Of course anti kati bw'olubeera olutalo ng'ozze kununula yali mu lutalo yasange manyi mu store ne bazibbamu ne bazitunda. So yali baali bazitunda wa ekitundu ekimu kikutuleko. No, let me ask baakutulako Katonda emwanyi baali bazitunda wa olutalo lwe lwakutulako Katonda emwanyi baali bazitunda wa nga bakutuddewo olutalo Uganda gwe tumanyi nti yali ekola obusuubuzi mu 7 mwenda nga bakuba
nga bakuba amini saba Tanzania ezokunywa baali bazitundawo baali bagezaako okubeera nti bazaawo ekyo kasita olutalo lubeera mu nsi basuubira nti ebyekonomi biteeka okuba nga of course bakolanga export ebweru naye nga balina lidako mu bitundu ebyo nga balina bazisa naye cooperative kasita bagalawo katonga that was the end emitero twalina wamala ezo cooperative zaaliwo that's true kasita ensi ebeeramu olutalo it stops there oyagakunga nti abantu baali free ku lutalo oboto ku lwakinana mu gukinana mu mukaaga tutunda golodi wano asinga obungi ebweru tumujja Eastern Congo wali olutalo era ebimu ku bisibi y'olutalo kubbayo golodi kati bwe otunda golodi gwe bagambye baziba kati bambalira Congo bambalirako otegedde wali olutalo bwera wezeemu ekibuuzo kasita ensi ebeeramu olutalo ne mu ntalo batunda nezigenda waani kati oyo obe Congo agenda mu Kinshasa government oba bakukiriza omubbeeyi ensi kasita ebeeramu entalo Ukraine tekyatunda byamaguzi olwokuba balina olutalo luddawa baba baliyita Ukraine naye ate waliwo wali free webatunda kati ebiva Ukraine bigenda mu Russia bigendayo kankubuuze kino that's the simple question kasita entalo kasita zibeera mu nsi try expecting economy to grow kiriyo okwogera ku nsonga y'obwetwaze na bikimala Museveni byayogerako wayogerako olwo oluguudo Congo naki wetwogerera nga billion 14 zetwakasaasaanya oluguudo olwo ku ssente ezayogerwako okukolesebwa billion obuwumbi 14 zezakakozesebwa nejjukira nti era Congo eyo waliyo ensimbi endala zitusaasaanya ejjukira omusango guli ogwalimu bannayuganda ogw'okubba goldi timba embaawo kakati olabanga eyo wastage kubanga tusaasaanyizayo sente za mirundi emeka 2 oba oli awo wandibaddewo okwogeraganya tugande sente ezo ezisasulwayo tukolemu road network naye n'ekirala kintu kya nze sirowooza nti ddala kya mulamwa okuga nti ogenda kukola enguudo eziri ebweru w'eggwanga oba ezigenda ebweru w'eggwanga nga wano kubanga bino byonna James byayogerako nebakakooza bannayuganda bangi abasinga omuwendo omungi tebabitegeera tebabiganyulwa ono abadde akubuulira omuwendo gw'abantu abayimirizaawo ekonomi nejjukira wano mu Uganda nga Kampala ebitundu 80 ku buli 100 ebya resource envelope biva wano kakati enguudo za wano zibeera mbi oyinza otya okuŋŋamba kiri kyekisingako wano weewali mu kitundu kino awali ebyobulimi ebisinga obungi era ebyo bisinga okuvaamu ssente wano tosobola kuŋŋamba nti olowoozezza nnyo ku batono okusinga okulowooza ku bangi ekisemberayo ddala ebintu bisiŋŋana tosobola kugaa nti okuva twafuna obwetwaze ebintu byosobola otuzzaamu ssaawa nti yemboozi eyo naye ng'abantu bangi eddembe ly'obuntu lityoboolebwa abantu battiddwa bannayuganda baabuzibwawo kimanyi paka kati naye ng'ogamba tuli mu bwetwaze so nga nabali abaalwanirira obwetwaze eddembe lye baali baagala kweyagalira mu Uganda eno nga balinako eddoboozi nga bannayuganda naye kakati gwe eddoboozi olirabawa so n'olwekyo emboozi ezo zinyumizika nti buli omu yandyagadde obusuubuzi bubeerewo naye bwandibaddewo nga abali wano mu Uganda balina embeera mwe bali ennungiko enguudo zandizimbiddwa ng'eziri wano okutandikira wano nga nnungi nga ziri accessible. Toyanziza nnyo omubaka Ssemujju watutuukidde ku kujaguza emyaka 62 egy'obwetwaze nga bannabalogosi bafulumiza alipoota eraga nti ensi Uganda nsi y'abaana katugambe kubanga abali wansi w'emyaka 17 bakola ebitundu 50 ku buli 100 abakadde bali bitundu 5 byokka ku buli 100 tuteeseteese tutya omugigi guno omuto okugukwasa ensi eyeyagaza kuba kati nsi y'abaana balinze
yakuddayo ku speech ya Dr. Besigye ku independence yatugambye abaali balwanya independence oluvuma lwogifuna ne bagamba nti bagenda essira kulissa ku bintu bisatu: okulwanyisa poverty, obwavu, ignorance, obutamanya, disease n'obulwadde. Era kweyatambudde ennyo. Ekikulabirako kyeyatuwadde nange nadde sikimanyi kyanewunyisiza nti ono mu Kampala kati waliwo essomero lye bayitawo International School of Uganda nga buli taamu osasula $3,700,000 omwana okusomayo. Omutwalo gwa ddoola. Naga nti Museveni gye batwala abaana baabwe bazzukuluza abaana baakula tebakyasoma. Buli taamu omwana waabwe bamusasulira $3,700,000 omwaka ne basasula $1,000,000. N'agamba nti abaana abamu buli omu bamusasulira siringi 7 eza Uganda ezigenda okufuuka $2,000. Naye 7 kitegeeza nti taamu gavumenti omwana musasulira $2,250. Kati ngaga infact lesi nyatugamba nti kati Museveni be baafuuka abafuzi b'amatwale, kubanga era yagenda ne South Africa baboa abaali baguze ebimundu mamba ebyokukuba abaddugavu. Naye kati Museveni abeeresewo n'okukuba Bannayuganda. Ono mbuwa ono abika Mungereza muddugavu. Ensi bw'osoma ku Turkey yayagala nnyo ebyenfuna byayo ebizimbire mu kuweerera abantu, era yanoonyanga abantu ne mu byalo nga bagenda banoonyamu abaana abagizi ne bagenda babasomesa bafune bayambe eggwanga. Omugenzi amayanja yanyumiza bwe bamuwa scholarship okuva ebuddo yagira nakagaali n'asula wano emengo. Bw'avaayo wa mukulu we n'agenda n'asoma ebuddo, oluvannyuma ne bamugoba Makerere najja wano emengo ne bamuwa scholarship. Ate ne Lugadi yali oba yali Micho naye n'amuwa scholarship. Nga ne Uganda omusingi gwayo mu ntandikwa gwali nti musomesa abaana. Nze naliko mu Amerika eyo ne bangamba kati unfortunately dokita yafa. Ne banga wali dokita Munnayuganda nga ajjanjaba emitima abeera mu theatre ng'ennyonyi emulinze bwemujje New York agende California. Munnayuganda. Dokita Kiyingi yali mu Australia nga mukugu. N'ogenda e South Africa oba baabumba waliwo oyo w'amagumba nti nga ne waba alikoolidde ennyonyi zimunona ne zimuzza. Yawona balaba oli mu Heart Institute. Mu Heart Institute ba Dr. Mungini aba Heart Institute babatwala South Africa. So kati abatwalanga abo tusindika abaana genda kola bwa house girl. Museveni kyasinze ku bakulembeze abalala. Nagamba nze nasanga omwana e Dubai ng'ali mu toyi mu business lounge. Bw'oba oyingira n'agamba tusanyusa okulaba nga Munnayuganda weeweeyogerere. Bw'oba ofuluma n'agamba weebale byonna bwe mukola mu toyi mubimanyi. Ng'omulimu gwe bwamwakwaniriza abantu bayingira toyi na kubeebaza nga bafuluma. Ennaku abaana abo gye bayitamu n'abagenda kati mbadde ngoberera story ku telefayina ey'omuwala eyafa Saudi Arabia ne bamuziika naye nga abooluganda babagamba waali esimu yayononese kumala myaka nga 3. Naye ate wasanga basomye butambaala entebe babalinyisa enyonyi nga basanyufu bagenda. Abaana abato buli abayingira okusoma primary $2,000,000 7,000 gyegikola PA gyegituuka mu kyomusanvu. Owasibyeko osaasanyizako $2,500 buli taamu. Kitegeeza nti foundation omusingi bwe twalina mu ntandikwa Museveni agenza agwonoona ogw'ebyenjigiriza. Nagamba luli ate n'akola kisembayo okubeera ekyettima n'akwata mukyala we owa senior 3 namuga kati gw'okulya ebyenjigiriza mu Uganda. Kati
bano abaana abato bw'oba tolina mirimu gy'osobola kubawa wano bw'obasomesa basobola okugenda ne bakola nasanga omuvubuka omulala e Dubai nanga nti nze najja wano nga batuleese ebyekyekyo ebya bulijjo naye ng'ali mukalabakalaba naga omuyindi gwenkolera kompyuta ze zijja okufa nti nze twabiranga mu kibuga tuziyiyayiya naga okuva olwenakola kompyuta nozisembera nga kiriwalira muli gwe osembera kompyuta naga nenja nenzikanika aga nanzija gye batusuzanga kati nsula ku flat emu n'abayindi baana banga obwongo nga ndi wa mugaso mu kitongole kyabwe kati ebyo Museveni e Rwanda Kagame yalina poliisi eya laptop ajairo nti buli mwana omunyarwanda bagenda mugulira laptop bamuyigirize ebya ICT simanyi ekyaggwera naye ng'olaba poliisi eyaliyo wano Museveni abyogerako n'abyewerera bw'amaana yewerera ekirala wiiki ejja neyewerera ekirala omwaka negukwata okukwino gwokusatu so abaana bano abato abangi ababadde mu report tubasimbire tutya omusingi nambeemu ng'ogyeko obulamu obuddako guteekuba basomesa ate ebintu byetubasomesa nga newe tubasomeseza bisobola kukola mirimu wano immediate bwe bagenda ebweru ejjubba nagenda ejjubba awo mu nteesaganya za gavumenti nekkonye nibwe yali 2007 ng'abaana abasinga okukolayo emirimu abaava wano ekiseera ekyo bamakanika bamasanyalaze bapulambing nga bwe basinga okukolayo emirimu gya kikugu nagenda okuddayo nga batunda ennyaanya basonzi batunda ennyaanya wotameroni amagi era abo be basinga okulajana babagobye mu katale balidde bogoya waabwe bakoze eki nti nejjubba mukyasindikayo abagenda okutunda ennyaanya n'okutunda amagi n'okutunda bogoya nga bwe mu exporting ebweru wa Uganda abato oyinza kulwana nabo ng'obasomesezza niwaba agenze mu nsi endala ayinayo omulimu ate nga babanoonya kababeere mu Middle East kababeere emabega kawo nalinaenkola nyange abatwala abaana esabbiri naye era nga banoonya balina skills ezo kakati gwegosasulidde 2500 anayiga diplomi kati ennaku zino mukyala wa Museveni bakyusa ebyenjigiriza nebagaa nti kati abaana bayigiriza okukola emirimu bali mu bbumba bawumba tulenzi na buwala bwe batwala ku ssomero bye twakolanga nga tebetuyigiriza na mu ssomero nakola obugaali kati bo bagenda nti bebasomesa abaana bwe banaava bagende bakola emirimu kyoyaziza nti ebyenjigiriza gwe musingi gw'osobola okusimira omwana n'otangaza ebiseera ebijja mu Uganda ebyenjigiriza okusoma yafuuka bizinesi ate nzito abazadde okusomesa omwana ku standard olina kwekama ne weekamula kwegamba ebyenjigiriza babyogerako nti nabyo mwabyonoona gavumenti anjagala ekibuuzo kyombuuziza nsooke clarifyingeku nga sinakijjako ekya muganda honorable Semujunganda kyagambye Besigye kyamugambye I think Besigye teyakoze research emala ku eri essomero essomero lya International School of Uganda liri Lubowa after quality olwa Sentogo it's a private school lyatandikwa 1967 actually ninaine mukodomi wange ayina omwana gwasomesezaayo basasula emitwalo 2,400 omwaka the full semester bakolera $2,400 balina option 3 buli tamu emitwalo nga the million nga 8 balina options zosasula bwoba otwalayo omwana bakuwa options 3 yes million 8 boliyo abazibu abazisobola why God even I went there engineer nembuuza yatwalayo muzukulu wange nembuuza what is your intention million 8 mu emitwalo 2 exactly balina options 3 oba osasula 50% wozize batwala omwaka n'eri essomero lyatandika ddala 1967 abalina sente yes founder ba Canada the under best ya founders ba Canada in fact abasomesaayo abazungu walina ekibadde njogera nti eri essomero abagendayo abatwalayo abaana okuva 1967 beba abeesobola
ne private anti gwogambye nti nakalimanya n'essomero lyatandika ddala it's a private school n'amasomero waliwo n'amalala gasingawo wali international school ebyenjigiriza mu Uganda efuse business alwa anti ogenda nti nkugenda akalimanya n'okisangamu obuzibu anti lwansonga nti yakuwadde information yakuwadde enfu nti lyatandika ku mulembe gwa Museveni naye bapresident kyogedde ngambi Museveni atwala bazzukulu be anti ne bw'otwala bazzukulu bo oli abali private atwalayo abaana eyeesobola ebyenjigiriza bye Uganda byafuuse bizibu anti ebyenjigiriza ate nga gwe musingi ogulina okuweebwa omwana okuteekateeka ebiseera bye bijja ekyo gavumenti mukimanyi ekyo kituufu nti bikyuka lwa nsonga embeera yeefaanana etya gy'osomerezaamu omwana ensi bw'egenda tosobola gaa nti bisigala kyekimu waliwo factors ebyafecting kati nga njagala okukulaga nti olwaleero ensi yonna apart from amawanga ga Africa gakyakula amasomero agasinga gonna ag'abazungu okusinga betalina nnyo skills omwana agenda okufuluma wano ng'alina ekintu kyateekeddwa okukola neffe twasigala emwanulo musiyolo oli nti mulimu n'ebintu bibasomesa makerere ng'omwana tebigenda kukolaki kumuyamba kati bwabeerawo new innovations tosobola kusigala kyekimu nga bwewali mu 1960 oba 1970 oba mu 1980 ebintu bigenda embeera ekolaki egenda ekyuka kyenzikiririzaganya ne Honorable Samujungana nti olwaleero okujjako okubeera nti embeera Uganda n'ensi endala zonna wezituuse tuteekwa okumanya ensi eragawa ensi bw'etambula oteekwa okubeera nga muggyemu ezo subjects eziyamba omuntu ng'amaze okugraduatinga ng'asomye skills ezimala mu nsi z'ebweru bw'ogenda China. I was in information and technology China mu university emu nga tugenzeyo 2017 nga basomesa nga bo university yaabwe babasomesa omwana ogenda okutuuka ku university ng'amaze okuyita mu mitendera egigamba oyise mu tteeko oyise wano kweganga ogenda okutandika okukozesa ng'olina gwe kennyini obulamu bwo kyewekozesa. Ekyokubiri kye tulina okulwana nakyo ng'ebyenjigiriza bwe tulina okulwana ne mindset change. Nze sikkiriziganya abaana abava wano bagende bakolere million 1 million shillings. Nade nsoma ku research eri Makerere mu economic policy research eweereza ebintu byosobola okufuna mu sente. One of the thing natunulidde watermelon. Watermelon mu yiike emu ofuna ekulira ennaku 67. Cost input ekinene nnyo oteekamu 2.8 million Uganda shillings. Kakati omwana ogenda e Dubai asasula esente zitaka wansi million 5 n'emitwalo 40. Naye bw'oba concentrate nze ng'osomesezza nti kino kivaamu kino awareness ey'abantu ne bava mu seriously tingenda kukola bwera abamu bagendayo for excitement. Omuntu okwata million 5 n'emitwalo 40 n'ofuna yiika 2 nga gross yokka evaamu million 7 eyawanu yeeka tosobola kufuna sente. I think what we need to do nti embeera tuyina okugirwanyisa okusinziira bwekolikoze eki bwebeze. Njaga okwongera n'ekirala tuli mu digital world. Luli wagendanga mu banka nomala essaawa mmeka nga baga nti ogenze mu banka osiibayo. Naye kakati abantu balina okubasomesa okumanya ICT bweri. China bakoze n'amasimu nga bw'ogendayo okusuubulayo bw'oyogera Oluganda esimu interpreting n'ensi endala. So those new technologies zirina okugenda n'embeera nga bwefaanana. Wano waliwo Matovu Richard agaye nti mu mirembe giri egyedda nga tufunye Obwetwaze ebyobulamu byabanga bya bwereere eddagala nga mulwaliro libaayo ebyenjigiriza nga bya bwereere wonna ku bantu bameka. What was the population? Omuzadde spending what was the population? Obugagga bw'ensi by then bwali bwenkana ki? Exactly. GDP yali efaanana eti bwe mwajjira mu 86 gavumenti oyajjire ne NRM yalina sente mu reserve waliwo GDP yali ku bume bwa dola bwali busatu n'ekitundu nga ku population y'abantu bameka era baali batono by then kati abantu million 40 n'obugagga bw'ensi bweyongedde okutuuka ku $1 billion za America tuli ku $52
n'ekitundu oyo obuuziza kamuddemu bino bikomawuddi ebyenjigiriza ebyobwereere obujjanja bibutuuka eri abantu n'ebirala kankubule mwami gunzi ensi bweba ekulaakulana ne America today ekyalwana erwanyisa ebintu bina byokka political stability, ekyokubiri economics ebyenfuna byensi, ekyokusatu social services ogabira abantu, ekyokuna innovations za technology yensi pillars kwezimirira. Kati njagala mbuli mu 86 waliwo ki njagala kati abawuliza radio bajiwulire wali tosobola kuvaana n'otuuka Masaka oba n'otuuka Embalala mu lunaku lumu kati totambula. Enguudo ezaali tamak mu 86 zaali teziweza kilomita 10 mu 10 kati oli mu kakaaga. Amasannyalaze ge wali oyina ne factories ze tuyina zaali megawatts 8 kati oli ku meka. I don't know abantu simanyi oba ensi bagiraba engeri gyetambula. Ebyo babiraba naye beewuza bwewuza. Njagala okugamba abantu abawuliza radio CBS nti mugoberereko bw'obanga otambula okuva e Masaka omanyanga otambudde lugendo ki luli kyali ki. Nze bw'ŋŋamba nti ekonomi y'eggwanga eyali ku just one ogambye $1 million yali billioni mu 86 yali billioni 3 kati olina meka mu reserve olina kati oli mu $59 billion $52 billion zivaawa. What was the income per capita? Omuntu yali ayingiza sente meka olunaku nga bambalidde average GDP bagibala okusinziira ku nfuna y'abantu ey'eggwanga n'abantu ennyingiza yaabwe. Katuli ku $100 mu 10 naye kuolwo bali income per capita yali yenkana sente meka. Mwami Kakoza mu 86 wetwalina obukadde obuwumbi bwa dollars za America busatu mu obukadde 923 GDP abantu twalina obukadde 15 ennyingiza y'abantu yali efaanana etya. Kakati tulina obuwumbi 52 n'ekitundu ku bantu milioni 45. Exactly. Ne income per capita yali yenkana ki? Waliwo yali asobola okuyingiza average $8. Obugagga bwali bwani buno? Anti nkunyonyola nti economy tebagibala bwe bati nga mu nti obugagga bwali bani bagibalira ku bantu abafunye n'abantu abatono ne bajja mu income per capita ye GDP enkula katukomewo ye ratio bagibala bwali obuwumbi busatu obwa $9 n'obukadde 9 billion 3 bala billion obuwumbi busatu obwa $9 n'obukadde 9 kakati billion 3 bwekubisizzamu emirundi egisukka mu 15 obugagga bw'ensi eno kati olina sente meka mu reserve. Kakati Omubaka Bagala tugende obuzibu biruddawo. Kati ebyo byogedde naye tandika ku kibuuzo kyamubuuzizza nti enteekateeka y'enkulaakulana ng'eva ku bato eriruddawa. Gavumenti eno ey'abano bakakooza ne bw'olaba nga afiirawo nnyo agiwolereza nnyo okutandikira ddala ku skilling egyayogeddeko. Okutandikira ku skilling gy'ayogeddeko. Ekisooka gavumenti ebintu bingi ebyogerako naye ng'ebyogerako bwogezi nga terina na political will oba bweteefuteefu oba bwagazi obw'okukyusa embeera ez'abavubuka wadde nga basinga obungi. Naggambye nti mu kakiiko kennyini kendika ka government assurances oba ebisuubizo bya gavumenti ekimu ku bisuubizo kwe kw'okuteekawo skilling centers okwetoolola eggwanga. Naye ng'ogenda n'otunuulira ebitundu kangambe nga Greater Mubende waliyo skilling center emu n'ogenda e Kayunga skilling center emu naye ng'eri e Kayunga yejja okuvaamu abaana abava e Kayunga abava e Buyikwe abava e Mukono abava e Wakiso abava e Mpigi bonna bali kwegi ey'e Kayunga. Bw'ogenda ku y'e Mubende nga yegenda okuvaamu abaana bava e Mubende Mityana Kasanda Kiboga Kyankwanzi genda e Kaseese. Naye ng'ebyo byonna obivuddeko bwe twagenza okubuuza nti bino ebyuma banogeddeko bakakooza tekinologiya kubanga ensi kati eri ku mulembe gwa tekinologiya gyebiri. Abakulu ne bagamba nti ebyuma gyebiri nokuba nti mutukakase nti gyebiri nti byo byazze naye tebinaba kubeera installed kati olwo abaana eyo basomayo biki. Ekaseese tewali kintu n'ekimu nolwekyo tewali bweteefuteefu okuva mu gavumenti eno okuyamba ku bavubuka okukulaakulanya oba okwongera ku bugagga obw'eggwanga lino. Singa wabadde waliwo political will embeera yandibadde yanjawulo naye olwokuba political will teriiwo embeera tesobola kubeera yanjawulo paka bo bennyini nga bakoze eki
kyokola abantu onakwawagira nnyo ngagamba nti abasobola bagende masomero aga bbeeyi abatasobola bagende gye basobola gye basobola naye nga bw'olaba ebiri mu ga gavumenti byebiri mu masomero gali kitegeeza nti abaana abamu obawadde omusingi omufu abalala bali ku musingi mulungi. Kyoyanziza nnyo ebibuzo bingi amasimu